Bwentyo nno ate ntuuse n'essuula eya 32 era eriko omutwe ogamba nti kati atandika olugendo. Emmambya eba etandikiriza okusala ne bessa mu ddene nga bakutte ekkubo eryali ligenda okubatuusa mu kibuga kye baayitanga Kalimulinnyo. Kalimulinnyo kye kyali ekibuga ekikulu, ebitongole ebisinga obungi awamu n'amakolero mwe byali. Ennyumba baagivangamu kinnoomu nga beekengera si kulwa nga basomberera si z'omu akalimu obuwuka, nabo bennyini okubassa mu mbuzi ekogga olw'okutambula ekiro. Kati n'enkuyege be baasembayo, wabula baba tebannafuluma. Kati n'akwata ku mukono gwa nkuyege n'amugamba nti, "Sseruganda, nkulekera jjajja ng'ono, omulabirira awatali kumujuza kubanga simanyi gye zinankuntiza." Bwe yamala ebyo n'agenda eri jjajjaawe n'amukwasa ebbaasa omwali ssente ze yali akuŋŋaanyizza okutandika okuzimba, nga bw'amugamba nti, "Jjajja, mbadde neerabidde obusente obwo, oneegulirangamu kassukaali awamu ne kasabbuuni. Jjajja, weebale nnyo byonna by'onkoledde, manyi Katonda agenda kutulabaganya." Baddamu okugwaŋŋana mu bifuba omulundi ogwasembayo era olwamala ne bafuluma. Kati nga yakatambulako ebigere nga biibyo, yakyuka n'atunula ennyumba mwe yakulira, newankubadde yali takyasobola kugiraba bulungi olw'ekizikiza ekifaananyi yali akirina mu mutwe gwe. Olwamala ne beeyongerayo. Nga bwe baasalawo baatambula babiri ate mu makubo si gamu. Kati n'ekikutiya nga kimuli ku mutwe baakwata akakubo akaali kayita emmanju. Baasaawa engere era okussa ekikkoowe nga bali ku mutala ogwali guliranye Kanyogoga gwe baayitanga Mbiridde Mbiraba wabula ebyalo Mbiridde Mbiraba. Omutala guno gwalimu obukubokubo bungi obwayitanga mu kabirabira omwali omugga gwe baayitanga Nnaalongo. Abantu baatyanga nnyo okuyita mu kabira kano nga bukunidde olw'okutya abatemu n'engo gye baakazaako erya oluddewa. Era kyali kigambibwa nti mwalingamu n'omusambwa nga gwa mukazi eyawanvuwa ennyo nga gulina n'enviiri empanvu zigukoma mu kiwato. Ku luno kati ne munne tewali na kimu kye baasanga mu kabira kano. Baali baakamalako akabira ne bawulira emmundu evuga ne batta ku bigere bamale okwetegereza gye yali evudde. Kino baakikola olw'okuba baali mu kiwonvuwonvu nga si kyangu kumanya emmundu we yali evugidde. Newankubadde emmambya yali esalidde ddala, emiti gyali gibuutikidde ekifo, ng'enzikiza ekyali y'amaanyi nga gy'obeera nti obudde bwali bukyali kiro. Nga wayiseewo akabanga beeyongera mu maaso n'olugendo lwabwe. Baatambulako ebigere nga biibyo ne bawulira abantu abavuuvuuma mu maaso. Tebaalinda wambazzi nga beekuba nsiko nga basirika becce. Byali teribusa nga bawulira abasajja bakaayana. Omu kwe kubuuza munne nti, "Omusajja omukubidde ky'essasi abadde akkiriza okutuwa ssente n'ebintu byonna." K'omulala kwe kuddamu ng'akinagguka nti, "Mpulukutu za musota, nze saagala muntu yeenyonyongoza. Bwe nkusaba ssente njagala oziggyeyo nga sinnayogera kintu kirala." Wabula agatemu nga tonnayogera kintu kirala, ssente gwe wazikoze. Okwagala eby'obwereere. Munnange nno okwogera bino nga batuuse kati n'enkuyege we baali beekwese. Baayimirira era omu n'agamba munne nga bwe yayagala okukojoba. Ebyembi omusajja bwe yatandika okukunkumula Omuganda yamutunuza kati we yali yeekwese era okukakkana nga kuye kwafuuyiza bambi. Musajja wattu yava mu kutoba n'atonnya wabula teyeenyeenya. Abasajja bano baatuula awo mu kkubo ne bagabana omunyago gwabwe era olwamala ne beetambulira. Tebaalwawo naye kati yalabanga abaamalawo omwaka. Kati yatandika okukyuma omusulo omutemu gwe yali amukojobyeko. Era okusinziira ku mpunya y'omusulo, essajja lirabika lyali likongozze ne ku mulangira Ssegaamwenge. Saagalira ddala gatamiivu.
Olwatuuka ku mwala nga kati anaaba mu maaso, Nkuyege we yamulabulira obutanaaba ng'evvu n'ebisirinza bye yali amusiize tebinnakola gwabyo, n'akakanzu kamutemambidde yali akeeyambudde ng'asigadde mu ssaati na mpale. Nkuyege obusungu bwamukwata n'abuggolera kati nti okoze eki? Ebiseera byange byonna namaze byaki nga nkubuzaabuza n'ebisiriiza? N'akakanzu nako kaako kajjeemu, abakunoonya bagenda kumenya mu jjenje ekkalu. Kati yamuddamu nti oba nfa nfe, naye sijja kugenda nga mponya musulo nti mponya bulamu. Tawonera naawo. Nkuyege yakanda kumugamba waakiri ateekeko akakanzu era yeetikke n'ekikutiya, kati n'akomba kwerima. Nkuyege yali ateesezza n'abasirikale nti kasita banaalaba omuntu eyeetisse ekikutiya ng'ali mu kakanzu nga ye kati, naye kati byali bimusobedde engeri gye yali agenda okutegeeza abasirikale nti ebintu byali bikyuse. Obusungu bwamukwata era n'agamba kati nti oba oyagala kufa lwaki tewessaamu muguwa mu kifo ky'okumalira abantu ebiseera? Kati teyamunyega, yayongera bwongezi kutambula nga bw'agamba Nkuyege ayanguwe ng'obudde tebunnabakwata. Bwe ntyo nno neyesuula n'engimalako. Munninde nno mwate mweddamu ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo musota.